Kwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Baby Television Uganda era nenkwebaza okuba nti otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo. Of course toyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala nga ensonga zikwata ku muntu wa wansi. Twesowolayo nnyo okuba nti tuzikutuusaako. Kyolina okukola kintu kimu, naawe tambuza message ogyongereyo etuuke ku buli munnayuganda kubanga ffenna ensi yaffe gye tulwanirira etukwatako nnyo era mu ngeri emu oba endala. Sheikh Kitty olunaku olwaleero yeegasse ku maloboozi agabadde gasaasaanira ku mitimbagano nga gabanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yawambibwa agenda kati mu weeks 2 nga yawambibwa, naye amaloboozi Sheikh Kitty gasitudde olunaku olwaleero. Asazeewo n'agamba nti ekiba kibe, asazeewo n'agamba nti nedda Ssaabasajja Kabaka nange kanneegatte ku maloboozi nsobole okubanga mubanja, era n'alangira abakungu b'Emmengo abeefudde kyesirikidde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka naddala abo abatambuza amawulire ag'obulimba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali oba yatwalibwa mu bamagulumeero oba gye wandiise e Germany okubanga afuna obujjanjabi, ng'ate mu ngeri emu oba endala ebifaananyi biyitingana ku mitimbagano nga biraga nti yawambibwa. Sheikh Kitty alayidde okufa n'abo era tagenda kubanga ava ku bigambo by'okubanja Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti naye yamukwata kaino byayogedde ne ku Museveni wabula obutambi buno ekyamazima kyo kiri nti ngenda kubanga mbukuwa otegeere bulungi nnyo ebigambo bya Sheikh Kitty byayogedde olunaku olwaliro kubanga byekyamazima bikaawumukko ate nga bikambwe. Kansooke nkweya akatambi kano ngenda kubanga nkuwanaako okubiri buwulirize bulungi n'oluvannyuma oba olina ky'oteesa ku butambi obwo osobola okubanga oteeka obubaka bwo bwonna mu comment section n'osobola okuba nti oyanukula oba owa obubaka bwo obw'endowooza yo ku nsonga gye tuba tuteesezzaako ku mulamwa gwa vidiyo yonna gy'oba osanze okumukutu ogwa Baby Television Uganda. Kansooke nkweya akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo atweyongereyo. Gwe TV bwe bagamba nti Ssaabasajja mulwadde Ssaabasajja mulwadde naga nti era bagenda kumujjanjaba ate nga n'obulwadde bwe ebiri munda eyo saagala byogerako nnyo kuba sibimanyi nnyo ebiri munda abamuliraanye abasinga nsolima, abamuliraanye abasinga si balungi. Bigambo bya Sheikh Kitty nkyakwongera akatambi akalala era nga alaamye era yeeweze okulwanagana na buli muntu yenna eyabuzaawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II era ngenda kubanga nkakutuusaako wabula nga sinaba kubanga nkakuwa agompya atanaba kubanga osubscribinga ku mukutu guno gwa Baby Television Uganda. Ate nkusaba kintu kimu, kwata ku kigambo subscribinge wano ku mukutu osobole okubanga okwata ne ku kide ekyo oteekemu all. Bw'onateekamu all ojja kuba tosubwa amawulire gonna ge tuba tutadde wano ku mukutu era ojja kubanga ofuna ka notification oba ka message anti Baby Television Uganda etaddeyo eggulire eriba lyakagwawo mu ngeri emu oba endala osobole okubanga otambula n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kansooke nkweya akatambyako kubiri n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo atweyongereyo n'ensonga zino. Naye nze simanyi lwe ndifa nekyendifa sikimanyi. Si buli alwana nti agguka mu buyinza, kati ne tewalwana naye ndowooza abeere mutono. Byenjogera mbimanyi. Onanzikambo ndika says nkozi eki kimanyi muno mulimu bafande mikwano gyange. Twalwana bibeere bitono, si buli alwana nti atuuka bumwatuuka. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Buli katulinanga akalungi enteekateeka mutonzi waffe na bwe gutyo afuna omuwendo gwafuna ekitiibwa ky'embulamu bwaffe kye tutateekwa kuba muntu yenna. Ebyo nno by'owulidde bigambo bya Sheikh Kitty era nga Baby Television Uganda tebiyinaako buvunaanyizibwa yadde kubanga owuninga oba tetubivunaanyizibwako mu mbeera emu oba endala. Kitegeeza byannyinibyo oba byannyinibyo oyo abyogedde gwolabyeko mu katambi ako
genkuzanyidde abadde nno Sheikh Kitty Ateria Ntama ekigambo akyogeranga bwakimanyira nga bwakiraba ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Sigenda kubanga nsukkawo wabula gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kwata ku kigambo osubscribinga ku mukutu guno gwa Baby Television Uganda. Bw'omaliriza nnyamba okwate ku notification bell oba ku kide ekyo otekemu all. Onatekemu all ojja kubanga tosubwa gulire yonna wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Atakuumira mpeera bankuumire musibe bulungi mweraba.